Omuli je kumide kwanda Rose Media jinkwaniza nnyo nakola nankobaza mnimu jona jo tisake ngala mukwana subscribe ne tuyanziza nya tata na baba mi subscribe ngate ka notification bell boteka video birengo ziraba mu budde olaya nkwetede ekivulu kya Alien Skin banange kyakuteyo era kigambibwa mu kimu ku kivulu ebyamanyi okusinzira nti Alien Skin abadde muyimbi muto wabula ate champion good at kakasiza nti yagenda musokayo ku passport okumunonayo mufo kyo gamba airport yagiyise passport ate yebajjo akakasiza nti kati agenda kutegeka clever bambi naye tumuwagire wabula ye Omukunja Atasera ne mama wa Sheeba ne Sheeba yenyini onakule gulo bawenye akabenje bwe bade bagenda ku church ya Pastor Bugembe bambi mukama mulungi wagenda nga siriwo naye ngenda kusoka ku passport ngenda kusoka ku passport nkulinde passport agera kusoka kochi passport agera kusoka passport Kabulino budo kati oyongezera okulaga abantu nti nno ekitabo kitono ddala Kolo ko cricket oval. Amina. You don't know. Shatu jirangiride terayinza gisazamu wado jingiramu. Tujikutemu mugera kulaba kibaito omuziki mu Uganda. Mugera kumanya nti abayimbi je bali. Mugera kumanya nti Clever. Moja kukakasa nti Clever yani soko bakwema kayimba. Nakomyewo natengo omusomesa kasoke nebaze Katonda yantonda kubato bagwe nali sirutonda abantu bange mwali mwanvaamu ekitibwa kidire Katonda lugaba akayimba mubadde mumanyikamu mwenanga mumanyi nti naggwamu mujja kutegeera Clever yani accident mwana tulere badde tusanyizaawo wano nga wakafulumayo ku chachi ya Pastor Bugembe wansi wano motawo lina abalimanyi efubutuse waggulu eringa emisinde mingi naye mukama mulungi driver waffe awugudde emmotoka lwakuba nti era mu kugiwugula awunzisa ate atomedde etubadde mu maaso mukama mulungi tuli omwana yakoze show etebeerangawo omuyimbi mupya mu butuufu statistics entuufu zibeera nti ekivulu kya Alien Skin kyekibeera kisinze mu bivulu byonna ebibadde e Bungereza kubanga muyimbi mupya oyo omwana abantu be yafunye e Bungereza obageraageranyako ku Baafiriga Afiriga oyinza okubakuŋŋaanya ate nga n'Afiriga tebafunangako ekyo nkibabuulira amazima so Alien Skin yabadde muwanguzi era abantu bonna ab'e Bungereza mbeebaza omwana Alien Skin mwamulaze life mwebale nnyo mwebalire ddala imwe abakola analysis nga temugenda nga nako Bungereza mukome ku bye Uganda nti simanyi enkuuka Masaka simanyi Mitiyana nnyo Alien Skin is a star. Embeera ya Summy the Mighty Family yeeyongedde okuba obubi. Buli omu amusabire mu ddiini ye kino kyengenda okwogera saagala mugende mukigezeeko ate okikole banno omanye abantu batemu naye kankireke ogenda okikole omuntu gw'otayagala badde ngenda babuulira obutwa ekika kye baamuwa bintu bya bulijjo byawo bikwatikako so nawe gwekikola olwayo notta omuntu enkya okitegedde abantu babikola abantu musobola okukikola kankireke sijja kyogera naye nga omutima gwange guŋŋamba kye baakola Summy tebaamuwa butwa baamuwa ekyo kye baamuwa ne bw'oba ofa tosobola kuwona bakikuteera wa mu kyayi tebiwunya tesobola kuwunya oba mu Sprite nga soda wadde atangaala atya wadde mu mazzi tosobola kukiraba oba mu mmere tosobola naye nga sikiwa nti oba osobola okulama sikiwa mukama atuyambe era tumusabire